yasangiddwa mu buliri ng'afudde. Lwaki ayogeza bannabyabufuzi bangi ebikankana nga muno mwe tutwalidde ne Ssaabaminisita? Ekisooka y'embeera eyaviiriddeko Professor ono okufa naye n'obulamu bwe obutabadde bwa bulijjo. Ku myaka yafiiridde ku myaka 41 naye mu 2023 yafuuka bwe yaweebwa omulimu e Cambridge nga professor omujjuvu, full professor. Manyi tulina emitendera mu bwa professor, associate professor ne professor omujjuvu. Yafuuka mu 2023 bwafuuka full professor. Yakola record nti ye muddugavu mu byafaayo bya University ya Cambridge akyasinze okuba omuto ku myaka 37. So eyo record n'agirekawo. Ekirala ate ng'ebyafaayo bye si bya bulijjo. Yazaalibwa ayina bw'oyinza okuyita obulemu ku mubiri gwe nga tasobola kwogera, era yatandika okwogera ku myaka 11. Ekyo ne kimuleetera okulwawo okuyingira essomero. Bw'ayiga okwogera n'ayingira essomero, okuyiga okuwandiika n'okusoma yabiyigira ku myaka 18. Naye tekyamulobera. Omwaka 2015 gwenzuddwa okutuuka ng'amaze diguli ey'okusatu PhD. Era tekyamulobera mu 2023 okumenya rekodi okufuuka kaddugala asoose akyasinze obuto okufuuka professor wa University ya Cambridge. Ampuliza bwe twogera ku University ya Cambridge twogera ku zimu ku university zikyasinze okubeera emundiivu ku nsi kuno. Kakati ebintu ebyo ebyenjawulo ebimubaddeko ate byamuleetera okumukuba mu tooki ey'amaanyi. Abawagizi be batuuse n'okuga nti tooki neemukubwamu mu butali bwenkanya ng'erimu nekyekubiira n'okwesigama ku busosoze naddala empapula z'abaconservatives ez'amawulire nga ekyo kyabaluma nnyo. Byonna bye yatuukako nga biruma abaconservatives nga baagala likodi eyo egibwewo ne batandika okumuteekako akazito. Era mu kaseera katono nga yakatandika emirimu gye Cambridge, abantu ne beekubira enduulu mu University ya Cambridge nga omuntu gwe mwawa omulimu tasaanidde kubeera wano, kubanga ekitabo kye yawandiika okufuna diguli y'okusatu kye tuyita PhD thesis mu University ye Liverpool John Moores University yakopa ebintu bingi okuva mu kitabo ky'omuwigizi omulala. PhD yagifuna 2015. Ekitabo kye baali bagamba nti mwe yakopa kyawandiikibwa Paula Zwozdyak Myers mu 2009 naye ng'afuna PhD. Kati nga ab'emulugunya bagamba yeewola ebigambo bingi mu kitabo kya Myers, n'olwekyo PhD yesaana kusazibwamu. Bw'esazibwamu talina ngeri gy'ayinza kusigaza mulimo gwe nga musomesa mu University ey'e Cambridge. Kakati University ye Liverpool John Moores University neetekawo okunoonyereza ne beekenneenya ekitabo ne bakizuula nti mwalimu ensobi entonotono naye teziri ku ddaala ly'ekyo kye baayita plagiarism, okukoppa ku kitabo ky'omulala. Kubanga mu kunoonyereza okwabwe baalaga nga omugenzi Professor Adi yajuliza Paula Myers emirundi 17. Naye kati omuntu eyali agala okubba ebiwandiiko by'omulala ate tayinza kumujuliza. Naye mu kitabo kyennyini ekikye amujuliza emirundi 17. Kati bw'abaako we yeerabira tekitegeeza nti yakikola mu bugenderevu. Ate ne biyeewolayo si bingi okutuuka ku ddaala erisobola okusazisaamu PhD. Bw'atyo n'awona ku mulundi ogwo ne Cambridge neega nti talina mutawaana. University yamusomesa yakakasizza n'ebbaluwa n'egifulumya, n'olwekyo agende mu maaso okukola emirimu gye. Kakati naye mu kukola emirimu ab'amawulire ne batandika okumwettanira bamwagalako interviews. Kyo kiba kyolaba nti interviews zino zisobola okuba ennungi, zisobola okuba ez'obulabe. Kakati bwe zisukka n'abalina akasajja ku mutima ng'omugenzi Katolo bwama bwe yagambanga nabo ne beeyongera. Kati jjukira oluusi bw'oyogera ennyo oyitira n'okuyitira.
ekyamazima alina oluusi wayogeranga n'ajubisaamu n'emboozi yo n'okuginyumisa okusinga bwe kyali badde. Kati ekyo ne kimuleetera obuzibu. Omwezi oguwedde n'obeereko akensa omulala Nathan Kofunas yaliko omusomesa e Cambridge n'agobwa lwa busosoze n'azuukusa olutalo luno naga nti PhD eno njagala eddemu okubuulirizibwako era ye najjayo ebitundu byalowooza nti ebirowoozo ebiri mu kitabo ky'ono tebyawukana na birowoozo ebiri mu kitabo ky'oli nga naye nabyo teyabijuliza bulungi kulaga nti bino si byange bino byoli wano ng'alaga ng'ebirowoozo ebibye mu PhD thesis ye. Kakati Nathan Kofunas bw'akomyawo oba bw'azuukusa olutalo luno ab'amawulire ne baluyingira. Kati Kofunas ye n'okulugaziya yalugaziya kuba yakimanya nti ku kyekitabo ayinza okumegebwa ku kya PhD thesis. Kati n'agaziya naga kati tutunulire n'engeri gye yafuna omulimu e Cambridge yagufuna atya yayita mu mitendera emituufu. Bino byazaayogera n'ab'amawulire byateeka ku mutimbagano ku profile ye ng'ebimu si bituufu. Teyabikola ne mukusaba omulimu mu interview ne mu CV gye yabawa ng'alina byataddemu ebitali bibye. Kakati ne kigaziwa kati nga Cambridge tekyalina bweyinza kukyewalira. Luli kyali kya PhD thesis ekyo si kyayo si ye yamusomesa. Ne kati babuuza mwe mwamuwa mutya omulimu ng'omusajja alina byeyogerako ebitaliyo. Kakati ebimu ku bye batunula ne batandika okutunulira ne bava ku PhD thesis yo ne bagenda ne ku publications endala biwandika ebyo tukuba mu peer reviewed journals nabyo ne batandika okubyetegereza ddala buli kigambo kiki ekitali kiki eddala kijuliza bulungi olaba obutalo bwe lugaziwa. Kakati ne wabeerawo ne kafuba okusunda ensimbi gw'abadde atera okwenyigiramu ne baga nti emiwendo egimu ng'agiduumuula nti yakuŋŋaanya sente nyingi ezitaliiyo ate awalala nga byagamba nti agenda okuziteeka ku si kwe zigenda nga obwerufu balaga nti mu campaign zezo ezimu zaabaddemu. Jjukira kati afunye erinnya Professor omuddugavu akyasinza obute Cambridge. Kati bw'ateekawo nti misinde mu bonna byalo munyambe tugenda kusonda nsimbi zino bantu bangi baagala okumwegattako n'amakampuni. Kati ne batandika okukuba ttooki mu ebyo ddala bibaddemu obwerufu. Ku CV ye ne batandika ogyetegereza buli somero lyagamba nti yali abaddeyokko yadde yagendayo mu conference nga bakubayo essimu ddala ku university eno yaliyokko mu conference eno bagenda okutandika okukizuula ekyokulabirako University of Glasgow nemwegaana nti bwe yagaa nti yaliyokko nga visiting professor naga nti waffe yaliyo ku nsonga ndala naye tabeerangayo nga visiting professor kubanga obugenyi buba bwanjawulo bw'oba agenda ku presentinga paper ate teweeyita visiting professor bintu biri byanjawulo. Kakati University of Glasgow nega nti wano tabeerangawokko nga visiting professor. Kati ekitongole kya Water Aid nakyo ne kimwegaana kuzimu ku projects zaabwe bwe yagamba nti yakolagana nabo ng'ate kiri ku CV erina ku mutimbagano oteka mbuteesi mannya ge neevaayo. Jjukira kati kuliko emikutu mingi ku mutimbagano abantu abayivu ko bateeka ebiwandiiko byabwe abagaba emirimu ko basobola okusanga nga tomanyi na kumanya. Ne kati oteekayo n'oteekako ebintu ne wabeerawo olyadde ebbali n'atandika okubyetegereza nti Mpinga yagaa nti yakolako ku CBS ddala kituufu nga bakubayo. Mpinga yakolako project bweti ey'okutendeka omuzannyo bwe guti nga gwali gwa kitongole bwe kiti nga babakubira ddala kituufu mwakolaganako naye nga wabaawo abakwegaana. Kati Water Aid yamwegaana. Kakati embeera n'etabuka. Ebigambo bino bwe biyitirira omwezi oguwedde Cambridge nega nti kale tugenda kuteekawo naffe okunoonyereza okwaffe si ku PhD naye ku bino ebirala omulimu yagufuna atya kubanga omusajja ono kakensa Nathan Kofunas omusosoze yagamba nti jjukira yalina obusungu bwe ku university yamugoba olw'obusosoze tayagalira ddala baddugavu nabagwira. Kakati n'ateeka ebibuuzo mu ddiiro nti kiyinzika okuba nga omukulu ono ekyamuweesa omulimu yenteekateeka yakazibwako eryaddeyi baconservatives ebulaaya bonna tebaagala nkola eyo kabeere Trump etegeeza diversity equity and inclusion. Ekigendererwa nti bwe bagaba emirimu wabeerewo abantu abasukkulumizibwa olw'ekikula kyabwe ekitera okukakkanyizibwa mu mawanga ag'ekyokulabirako bw'eba ensinga y'abazungu
bagaba emirimu 10 basologa ogumu tuguleke otuguwa omuddugavu anaaba asinze mu banne ne bw'aba tatuusa bisaanyizo by'abano bakyeruppe bw'aba alina obulemu ku mubiri katumutwalire awo kakati omusajja ono eyaggudde olutalo luno ku Professor Jason aga nti kirabika omulimu bagumu abayita mu nkola eyaddeyi kati aga nti waliwo abaddugavu abalala bangi abandi badde basaana nene babalekawo ne bayita ku ono engeri gyaga nti yayiga okwogera ku myaka 11 n'ayiga okuwandiika n'okusoma 18 kiyinza okuba ekyo kyamubuusa ne kimufunisa obubonero bungi mu interview okusinga abalala abandi badde basaanidde okumusinga kati bubaga nti University y'e Cambridge yabyafaayo abazadde n'abaana e Bungereza balwana okulaba nga omwana we asomerako mu University y'e Cambridge tinaye ne bamala okuteekamu amaanyi ag'ekiko ekyo ate bajje basomesebwa omuntu ow'ekibogwe nga yayitawo mu nkola eno wanengano oyinza gigeraageranya ku affirmative action mpinga n'alwana kikole ayingire mu University ye tasoboka kati ate agenda okutuukayo nga walina okubeerayo abatasoboka nga be basomesa ng'ate balese bakibogwe so wetukomye ng'ekibuuzo ekiri mu ddiiro omuntu ow'ekibogwe bw'aba wakibogwe ate aweewaaki omulimu mu ttendekero abazadde gye balwana okutwala abaana baabwe kakati awo olutalo we lubadde okuva omwezi oguwedde emikutu gy'amawulire ne gitandika okuwandika ku Jason buli lunaku buli saawa buli ddakiika nga buli wamu yaaliwo Cambridge nayo netandika okunoonyereza kakati okunoonyereza bwe kwatandisa akazito ne kamusukkako bwe kamususseeko n'alangirira nti omulimu guno ogw'e Cambridge oba gwe guvaako ebizibu ngutadde bwe kiba ng'ekizibu kya mulimu gwa University y'e Cambridge ngutadde nsobola okusomesa mu university endala nsobola okukola emirimu emirala wabula ebyembi yabadde yakaguta mu kaseera katono ku Lwokutaano oluwedde n'asangibwa mu nju ye ng'afudde poliisi mu alipoota yaayo egamba tennabaako kyezuula nti oba waliwo eyenyigidde mu kumujja mu bulamu bw'enseera bateebereza ayinza okuba yejje mu bulamu bw'enseera naye kireseewo ebibuuzo bingi mubamuwagira n'abamuwakanya waliwo abagamba nti okubuuza ebibuuzo ebibadde bibuuzibwa ddala yali asaanidde okuyingira okusomesa e Cambridge tekirina mutawaana naye ab'amawulire engeri gye bakikuttemu yasusse ku bibuuzo ebirina okubuuzibwa ebiri legitimate ne batandika kumukolokota nga beesigamye ku busosoze bwabwe nti amawulire agabadde gamuwandiikibwako mu lunaku lumu n'awandiikibwako emboozi ezisoba mu 100 mu mikutu egy'enjawulo muntu omu nga eringa Bungereza eyimiridde ku ye ebintu ebyo biyinza okuba byamuviiriddeko obuzibu abalala ne babuuza nti singa Jason kale ng'ebizibu ebyo n'abadde nabyo naye ng'abadde kyeruppe era emikutu gy'amawulire gi Daily Mail gi Telegraph gi Guardian era gyandi mutaddeko akazito keekamu oba kana akazito bakamutaddeko kuba abadde musajja muddugavu abalala ebibuuzo bye babuuza biri ku nkola eya diversity equity inclusion nti obeddemu okwetegerezebwa ng'ebiseera ebimu mu kugitunuulira ate obukiiko obugaba emirimu bwerabira ebisaanyizo oba ebipimo ebitunuulirwa mu byenjigiriza academic standards ebibuuzo ebyo dabyo weebiri n'olwekyo ebibuuzo bingi ebyavudde ku kufa kwa Professor Ade ebibuuzibwa abantu ba bulijjo ebirina mu kubuuzibwa bannabyabufuzi nga mutwalidde ne Ssaabaminisita nga bw'oyogedde era kumukungubaga okwabaddeyo Vice Chancellor we Cambridge abakungubazi bamulemeseza n'okwogera namugamba nti engeri University ye gye yakuttemu ensonga eno ye yaviiriddeko Professor Jason okuva mu bulamu bw'ensi n'olwekyo tulina kyotugamba ng'ab'e Kampala bwe bagamba. Mwami Sseddongo mu BBS n'agamba eno Dr. Thanks for the program.
I think that's now a witch hunt because it is beyond what the eyes can see. Guy bagala kumukrashinga. Yafudde. Nti bagala kumukrashinga bamumaze. Kuba ate yafudde. Tuddekeko emabega katono we wagambidde kukugibwako oba kukugyawo likodi. Oba otegeeza ki okugyawo likodi ng'ate ebikolwa oba ebikola likodi eyo biba byatuukiddwako? Kakati singa akakiiko akateekeddwawo kazuula nti Jason omulimu yaguweebwa mu bukyamu e Cambridge, iyo likodi eba tekyaliwo nti ye Profesa omuddugavu asoose, kubanga likodi tesobola kuyimirira ku kifu. Likodi wakifuna mu bukyamu tekiriwo. So kati waliwo abalwana ekyo kibe likodi eyo eveewo era tebanassa mukono, kubanga ekyamaze bimu ku bibuuzo babuuza biri legitimate ddala. Panels n'abo abasunsula bakola buli kyetaagisa mu bulambulo kufuwakyo ddala ng'asaba omulimu, kubanga waliwo abalowooza yadde abamu basosoze ng'omusajja omuzungu eyaza okuseeza beno nti Cambridge mu kwagala okumenya likodi eyinza okuba yasalawo okuweewa ku biri ebirala byonna nega nti omusajja ono tumuwe ekifo ajja tukolera ensi ejja kuba etwogerako. Ekyamazima ebadde emwogerako ekitabu kye kifulumya amaze n'okufa, ekikwata ku bulamu bwe ekyogera bino byonna omusajja yayiga okwogera ku myaka 11. Teebereza omwana awaka awawo n'ayiga okwogera ku myaka 11 obunkenke bw'obeera nawo. 11 wana batali mu P5 P6 nga lwayiga okwogera n'ayiga okuwandiika myaka 18 lusaba nava mu senior 6 n'okugimala. Kati eyo emboozi si ya bulijjo, era publishers babadde bamunoonya bunoonya ne bwe yafudde ekitabo kyafulumiziddwa mu America kati kigenda kufulumizibwa e Bungereza. Omukolo munene ogw'okufulumya ekitabo ekikwata ku bulamu kigenda kufuluma. Okay, atujja obubaka buno ate kunyawo.